Bweri wamava abantu tuli majini. Tuli bantu tuli majini. Banange. Obulumi bwonzita ennaku enzita naye nga sina nawakuwulirako. Nga sina namanyeza nyime naye omutuufu nawulira obulumi bwempitamu. Ennaku gyempitamu n'okunyigirizibwa kwempitamu. Mpulira nfe ennaku. Mpulira nfe obulumi ku mutima. Obutuufu obulumi buluma. Bulumira ku ddungu, bulumira ku kyeyo. N'owulira ng'ofa, n'owulira ng'oziika. Bannange, ennaku enzita. Ennaku enzita. Naye oba abaddugavu yeffe sitaani ayogebwako mu byafaayo, sitaani gwe basomesaako mu bitabo ebitukuvu, twandiba tuli awo nga ebitabo bino ebitukuvu we byogera ku sitaani byogera ku muntu muddugavu, nga yeffe sitaani ffe abayina kkala eno. Kino nkikakasizza olunaku olwaleero nti omuddugavu bulijjo yayitibwa sitaani. Kyovulaba abantu abeeru tebatwagala. Oluvannyuma nze lw'okugenda gye nnali ndase okuwummulamu ng'omuntu yenna njaguze ku nnaku enkulu ezaffe ez'Abayisiraamu. Eyo nno gye nsanze Abawarabu abangi nabo bambi nga baleese famirizi zaabwe, nga waliwo n'Omuwarabu azze n'abakozi be basatu abaddugavu nabo n'abalagira bagweko mu mazzi omuli omwo Abawarabu mwe bawugira. Abawarabu bonna ne badduka mu mazzi ne bagenda ne baloopa ne bagamba ono aleese abakozi ne bagwa mu mazzi. Kino kiri haraamu. Oleeta otya abakozi bagwe mu mazzi naffe ge tuwugiramu? Bannange mpulidde bubi. Oba okuteeseza omukozi Omunnayuganda ku mutendera gw'ensi yonna ku musaala gwa ssente meka gwe yandifunye. Oli ayinza okuŋŋamba nti ffe tuli eno gavumenti yaffe leka tetwagala. Ffe Abafiripini bafuna nusu 500, bano bafuna 2,000, ffe lwaki tufuna nusu 9. Saudi Arabia byesinziirako okusalawo because Saudi at the end of the day esalawo ensi eno ejja bagenda kufuna musaala gwa ssente meka. So Saudi biki byesinziirako okusalawo omusaala kigo balina okukuwa because kituufu government yaffe yasembeyo okunegotiate nga bana ffe banga tebakimanyi. Yabadde esaba omusaala nga guyita mu musaala gwe tufuna mukana akadde. Yabadde esaba nusu 500. Manyi abakozi baffe abamu bagamba government yaffe tetwagaliza. Naye mu nteeseganya ezisembyeyo government yaffe yali esaba Saudi Arabia abakozi baffe bawe nusu 500. Nebikomawa. Naye Saudi Arabia tekuwa because jukira Saudi Arabia sente zegendo salawo. Sente ezo ani agenda zisasula citizen wa Saudi Arabia. So Saudi Arabia mujimu ku mirimu gyayo because remember at the end of the day it is business. Tojja buzino gamba nti njagala milioni 10 ne bakuwa buwi. Saudi Arabia ina timu zesindika mu nsi zekola nazo omuli Nigeria, Ghana, India, Pakistan, Kenya. Ezo nazo na bagende bakole due diligence. Banoonyereze what is the standard of living in that country. Abantu abali mu nsi eyo embeera yabwe gye bawangaliramu eri etya. Omuntu asembayo ofuna ekitono afuna mmeka? Omuntu okubeera nti asobola okubeerawo mu bulamu obulungi yeetaga ssente mmeka? Maybe okusasula ennyumba, maybe okusasula bills, maybe okuweerera abaana school fees. Bw'ojja wano olwaleero waffe e Kampala, what is the highest pay e Kampala wano? Omuntu alina degree e Kampala wano bakolera ssente mmeka? Ojja kwesingana nti bakolera $5,000 ng'ate alina degree, ate nga waliwo n'abakolera $3,000. Kati Saudi ejja n'ekebera e Kampala nti bano baagala tubawe $2.5 naye standard of living e Kampala eyimiridde etya? Tikatugwera Omunnayuganda ojja kusomya $450 ze bakuwa nti ntono kuza Omufiripini ye afuna $1, naye ng'Omufiripini afuna $1.5 ye ssente ze bw'azizzeeka kitasobola okuweerera abaana ababiri ku ssomero. Naye ng'ate gwe Omunnayuganda afuna $450 nga tuvudde mu bino ebyo because wetubeera tuba twogera oluusi twerimbamu, naye nga twogera in a realistic view nti wane Kampala omwana yakoma mu senior 4, omwana yakoma mu senior 6, omwana yakoma mu senior 1, ani ayinza okumuwa omulimu nga bamuwa $950? Nti omukozi ali e Kampala, omukozi akola mu nyumba ya minisita wane e Kampala nga mukozi wa waka bamusasula ssente mmeka? Waliwo omukozi e Kampala wana asuka $3,000. Nti kati abo bali bo bye bakebera bo tebajja kutunula ku maketi yaabwe ndi kati aliko bana Filippine tubawa mmeka, abanagana tubawa mmeka, abanajeya tubawa mmeka? Yajja mu nsi yo n'akebera what is your standard of living mu nsi yo? Omukozi atandikirwa kafuna ssente mmeka? Ssente mmeka esobola okubeezaawo? Meeting yagenda okuggwanga kiwedde kitya nga tuli ku musaala gwe tufuna ne kati
oyo omuntu agenda omulundi ogusooka bamuwa Saudi riyal 20, omuntu agenda nga alina experience bamuwa Saudi riyal nusu 200, naye nga ate gye bali bangi nnyo nga babawo 2,000 nga bawa nusu 100 nga baatoloka nga ali mu nnyumba, wabula watuuka mu nnyumba mukama we ye n'asiima n'amugamba nze kati nja kuwanga nusu 100. abantu bagenda tuyombesa. Abaana abasinga bali 900, abaana bempulira abafuna miliyoni 2 baba baatoloka. Kakati nze nsobola okufunayo abaana nga 2 nga nsobola okuwa essimu zaabwe n'obakubirako gwe mu weyagalidde ne bakubulya bawa ssente mmeka gye bakola. Abatoloka kituufu balina ze bafuna, abo tugenda boogerako nabo oyagadde. Balina ze bafuna nti afuna miliyoni 2, afuna miliyoni 3, naye ebizibu bye bayitamu tebatera kubibagamba, bababuulira sayidi nnungi yokka. Kati wiiki namba Bukyanga Gloria afa nabadde nsazeewo obutaddamu kwogera ku zino nsonga lwa nsonga bino ebintu bye ngenda okwogera tubyogerako buli lunaku ne tubyogera all the time nga tugezaako okubatangaza n'obbasigira ekifaananyi ku biki ebituukawo ebiseera ebisinga, wabula ntutta obudde n'endowooza nnyo ku bigambo bye nnina okukozesa okuddamu okukonvinsinga mmwe baganda bange wano we mbasabira. Bw'oba omaze okulaba akatambi kaneeno kasheyalinge tokoowa okaweeko oyo omuntu yenayina eyeetaaga okujja mu zino ensi okubiramu ekyeyo, abo bonna abapya abaakajja naawe omukadde akatambi kaneeno oyinza okkeetaaga kasobola okuyamba gye bujeeyo maaso kubanga ebizibu ebitugwako tebimanyi oba oli mukadde oba oli mupya, bisobola okugwawo anytime any day. Kyova olaba tubasaba mubeere alert. Ebintu bineeno bye twogerako ebiseera bine nga contract yakasayiningibwa ekkiriza Abannayuganda okuba nga bajja eno okuba ebyeyo, baganda baffe bangi nnyo baafunanga ebizibu bino naye ng'ensi temanyi, naye oluvannyuma lwaffe okuvayo ne tutandika okuleeta ebintu bino ebikolebwa ku bantu nga tubyanika eri ensi, tuzibudde abantu bangi nnyo amaaso ne tubalaga nti nno ebintu webiti ne webiti bituukawo, era ne tubalaga kikyoyina okukola nga in case oze mweno embeera, era ne tubalaga ebintu bingi nnyo omuli obutambi obw'entiisa, obutambi bw'emirambo, obutambi bw'ebikangabwa na biki ebigenda mu maaso mu bulamu bw'abankuba kyeyo. Yenze Sheila Adita bw'oba tonaba followinga page eno osuba ebintu bingi nnyo tufollowinge, kwata mulingi sinkanayo ku YouTube channel yange kola obutambi nga bwe buti emikutu emirala gyonna kwendi nkozesa Sheila Adita page n'eri gwe ayagala okunkubirako ku Instagram kwendi nkozesa Sheila Adita page. Okufa kwa muganda waffe Gloria okutegeddemu ki nga gwe nkuba kyeyo, era enfa ya Gloria igwe ng'omukozi ekutangazizza ku biki by'oyina okukkiriza ne by'oyina okugaana. Iye ffe tusiiba tubagamba bakama bammwe mubawe ebitiibwa era mubagondere, era ne tubagamba yadde ekyo tusiiba tukibagamba mulimu ebintu nga gwe omukozi by'oyina okugaana ne by'oyina okukkiriza, era nga tekimenya mateeka gwe mukama wo okugamba ekintu okikola ng'olaba kigenda kusuula mu matigga n'okigaana, era oba toyina musango w'oba ogaanye okukola ekintu ky'otamanyi outcomes zaakyo. Era ne tubeegayirira ne tubagamba bannange mmwe mwenna abakozi naddala nga muli mu nsi zino eno temukkiriza kubasalaasala, temukkirizanga kubasalaasala, temukkirizanga kusayininga lupapula lwonna lwa ddwaliro nga totegedde kiki kyosayininga. Ne tubaterawo measures nnyingi nnyo ez'enjawulo okulemesa bakama bammwe okubakolako ebyo ebikolobero omuli okubabbamu ebitundu byammwe eby'omunda. Obutambi bungi nnyo mu bulabi obw'abaganda baffe ababbiddwamu ensigo, baganda baffe bababbyemu ebibumba, bababbyemu obwongo, emitima bagitutte, obusomyo babututte, buli kintu kyonna ekiyinza okubaako eby'omugaso byekikola nga biri mu bulamu nga biri mu mubiri gwa muntu bazze nga babibba mu baganda baffe. Bangi nnyo emirambo gyabwe gikomyewo nga tegiweza na kilo 10 nga babasokoddemu ebintu ebyo nno bye baakoze Gloria olw'ekirwadde ekyamukwata bamututte mu ddwaliro pakupaku bamusayiningisiza empapula bamusaze, tetumanyi we baamusala baamugyamu ki. Igwe ng'omuntu omulwadde tukugamba nnyo bw'oba ng'owulira obulamu bwo tebuli bulungi nga tokyasobola kukola, yogererawo omugambe mukama wo tokyasobola kukola oyagala kuddayo waka, it's okay. Igwe
okukwata sente ne weegulira air ticket ne wekibanga mukamawo ayagala omuwe omusingo omusingire osobole okuddayo ewaka ku sente z'obadde ng'ojjookola bagambe nze nninawo bweziti ng'oyinako neza tiketi yo ninawo bweziti zengenda owa mukama wange nzireyo nzijanjabibwe bwe naawona nja kudda. Bino abantu be babalimbalimba nti oli mulwadde eyo weewali amalwaliro amalungi kkiriza bakoleko operation bannange bagenda kujjanjaba mu nzijanjaba embi. Nabakolirako akatambi ne mbagamba ensi z'eno ziyina ebyuma naye teziyina basawo batendeke. Abasawo balemererwa emirimu gyabwe era tebasobola kukola. Nze Adita abagamba ebintu bino nkola mu balwadde. Ife tulina abalwadde be tuzza engulu nga balemererwa amalwaliro amanene ge mumanyi eno ne babakanyuga eno ne babaza mu families zaabwe ffene tujja ne tubakolako omulwadde oyo nadda engulu. Ekintu ekyo kyensiiba mbagamba mwegendereze nnyo mubeere very keen eri obulamu bwammwe. Bino tubibagamba lwa nsonga teri muntu yenna asobola bibagamba. Omugezi yekka yategeera buno obutambi bwe twogeddeko naawe eri afuniddeko ekizibu mu nsi zino gwo osobola okubikubirirwa ku butambi bwe tubagamba. Mulekeraawo okukkiriza unnecessary operations naddala nga oli mu nsingwira nga wajja buzzi kukola oli n'akuteeka ku operation olw'okuba omutwe gukuluma amangu ago ne bagamba nti olina blood clot ate bayitaaga okukusala amangu ago bagambye oli mulwadde wa pelvics olw'okuba bagambye olubuto olukuluma omanyi ki oba olina just ulcers nga ze zikutawaanya mu lubuto weetaaga ddagala ulcers ozidde mu nteeko omanyi ki gwe gwe bagamba nti olina blood clotting oba just olina immigrant either weebaka bubi either tonywa bulungi either environment yekususeeko oba climate yekuleetedde okubanga owulira obukulumaaluma. Omanyi ki ebyo ebintu bye bakugamba bannange muzibuka amaaso bankuba kyeyo bakadaama muzibuke amaaso eno gye mwajja okukolera tebabeetaaga tebabaagalira ddala. Mubeere bagezi ekimala bano tebeetaaga bantu bagezi. Bw'olaba ng'obulamu bwo tokyasobola ku holdinga on kukola weesalire amagezi okulaba nga okomawo weegulire air ticket obagambe enzirayo teeka wansi ebikola woba owulya tokyasobola kukola. Yenze Shira Adita following up page nsangayo ku YouTube channel yange Imbagalanyi.